Libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Namirembe Parent School e Rubaga ng'abayizi bayaniriza Omukama Oyo nnyimba Lukira basajja. Omukama yaniriziddwa mu ssanyu omubaddeyo okumuyimbira ssaako n'okumuzinira ng'abadde alekeddwako abakungu okuva mu Bukama bw'e Tooro. Omukama ayogeddeko eri abayizi n'abakubiriza okunywerera ku misomo gyabwe bw'atyo n'abasabira emikisa. Pray for you. Oluvannyuma yeekubizza ebifaananyi n'abayizi ssaako n'abasomesa nga basinziira mu langi z'amayumba eziri ku ssomero lino. Asimbye omuti ogw'ekijjukizo mu kaweefube okukuuma obutonde bw'ensi ssaako n'okuyigiriza abaana okusimba emiti mu kampeyini ye gye yatuuma Go Green, nga kampeyini eno agenda agikolera amasomero ag'enjawulo. Omukulu w'essomero lino Gilbert Oruku asanyukidde Omukama okukyala ku ssomero lyabwe n'agamba nti gwe mulundi ogusoose omukulembeze ow'ennono okukyalako ku ssomero lino. Tuli ba mukisa Omukama w'e Tooro okutukyaza era mu ngeri emu asimbye omuti. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.